abakazi bangi mukola witchcraft kuba bakazi 10 bakazi mukaaga Uganda mukola witchcraft especially ddala eddogo luli nnyo mu bawala abato abawala abato mulina nnyo ekintu kya witchcraft mu practice nnyo witchcraft ennaku zino ye munsize tuvaamu mulisa abasajja buli bintu byonna ebya buli kika ninga bwe mbagambye ekintu kya witchcraft kino kyava dda abakazi bava ddanga benda bakazi bava ddanga bamanya abakazi bava ddanga bakola kiba practicing kibaita zino ze qualities eziri once bw'obeeranga n'omukazi nga teyasoma nga tategeera omukazi nga teyasoma nga alowooza kyokka kyayinza okuleeta mu relationship kwe kuleeta akabina n'amabeere kyokka manya nti akabina n'amabeere bwe binaggwa wagenda kukola ekintu kira okusustaining marriage ye. Okay, mwewale nnyo abasajja bannange okuwasa abakazi nga yava mu family efamily erimu abantu abakolima kyovula beera abantu abakolima ojja kwegenda okwegengereza kyovula nti ne Katonda atugamba nga tuwasa baba nabbi atugamba tuwase nnyo mu status zaffe tuwase nnyo abantu aba status yaffe gutojja kubeera eri ng'olina mu status moli ogenda ofune nakawunda yakulira eri mu kisenyi bonna kawunda ajja kukubeerera wombo simanyi omukazi bamuleeta anyuga eddogobe simanyi anyeenya akabina simanyi akola nga teyasoma. Okusoma tetegeeza nti ate buli muntu asomye asinga okutegeera kubanga mulimu n'abasomi nga naye nga tebategeera okutegeera kirala no wisdom kirala kankiddemu. Let me rephrase it. Having wisdom is one thing and having knowledge are two different, and having knowledge is something different. Naye ate eddogo lisinga kubeera mu bakazi baganda abakazi abaganda mwe mukyasinza okuloga alali abawala abakyala abato abaganda mwe mukyasinza okupracticing eddogo ogenda n'otuuka family ebintu ne bikulemerera oli mu maka olina ebintu by'okola ng'ebintu by'okola tebigattagatta ne mufaamu kuba nti olina n'abakazi abakulu nga mikwano gyammwe. Kati omuwala gwe omuto okubeera ng'emikwano gye gisinga gikuadvisinga ku nsonga z'amaka ago bakazi bakulu gwolooza bagenda kukugamba ki okutereza ensonga z'amaka ago bagenda kukugamba ki? Kino nkugambye kisinga kubeera mostly in Baganda women. You practice more witchcraft than any other tribe. Bakazi abaganda abawala abato okuva ku myaka 32 paka ku myaka 22 mwe mukyasinze eddogo liri awo. Nengenda kugamba ekintu kiri kimu olunaku olwaleero omuntu alaba video yange eno. Omuntu Katonda gwe yali awadde abamuwadde nkiddamu abakazi abaganda abawala abato mwe mukyasinze combination y'abakazi abalogo eri wano weti tewasoma ova maka makopi. Okay, waluna abakazi abamu nga beeyambazanga bannaddiini nenga muli balogo mulisa bababa mu ebintu ebikyamu. Omukazi omusajja agenda okuvaawo okugenda gy'alina okugenda nga baakugamba omulogo yakugamba nti omusajja olina okwetawaaliza mu mmere omuseere gw'alina okulya olina okugutawazaamu olina okutawaza mu muceere mu mazzi g'omuceere ogaleeta ogaliwe muki ogaliwe mu muceere omusajja bw'anaalya gali amazzi g'otawaazizaamu bw'ojja kweyongera okukwagala. Mengenda kukubulira olunaku olwaleero ne bw'ogatawaazamu ne bw'ogasulamu nga si wakwagala batajja kukwagala. Si baganda bokka naye abaganda bemusinga obulogo era buli muntu yenna ng'oba olina omukazi omuganda ewaka mu checking nnyo ate bw'omuzuulamu nti omukazi ono eddiini ye ntono okutya kwe Katonda kutono nnyo. Mwegendereze nnyo omukazi ng'olina omukazi alina emikwano mingi nga gy'abakazi bakulu nga bakazi bali mu obufumbo mwegendereze nnyo. Mbagambye abakazi abaganda nkiddamu nga sikirumamu mwe musinga obulogo ate obulogo temuli mu bakazi bakulu buli mu bawala bato. Bw'obanga obadde obeera Bulaaya ng'olina omukazi ng'abeera Uganda ng'ewaabwe omukazi oyo kuba nti yakufuna wafuuka trophy mu maka ge wamufunamu
chances are oli omuchere gwe batawalizamu. Omuchere gwoli Uganda n'amatoke gwoli bagatawalizamu. Alamu mukama omukoye ogenda okulya omuchere gulina akawo kalala. Bakugamba bataddemu birungo birala. Kumbe bakulunga. Bana bawala be Uganda tebazanya, they on a mission. Ye kasitategeera. Era bamugamba nti omusajja omufunye kuva Bulaaya. Omusajja oyo kasita kutagalako n'abako kyagenda okukola. Oyina kukola kino. The only thing you can do is to improve embeera yo. Video yange ibadde. Simanyi mugikuttemu. Video yange ibadde. Okiremeddeko nno naawe. Nkiremeddeko mbagambe abakazi Abaganda. Nkiddamu. Video ibadde ki? Teredde kati. Nkiddamu nga sikirumamu. Bw'obanga obadde obeera Bulaaya beno wambeera Bulaaya naleka omukazi e Uganda mmala omwaka mulamba simulaba. Emmere gy'oli ekyusa akawoowo. My brother olimu problem. Bana abawala b'ennaku zino tebakyazanya. They don't play around. Ngera banyumizaako ka story kamu. Waliwo omusajja omu yagenda neerabira ebisumuluzo. Musajja abeera mu America. Bw'erabira ebisumuluzo ewaka. Agenda okudda ewaka. Ng'omukazi asitamye ku mmere. Ng'omusaayi gwa period gutonnya mu mmere. Yeerabira ebisumuluzo kananga yakwerabe nga bw'oneerabira ekisumuluzo ewaka. Ebisumuluzo byali byakyo byali byaki. Agenda okudda ewaka. Ng'omuwala omuto gwe yawasa. Omuwala asitamye ku mmere. Omusaayi gwa period gutonnya mu mmere. Omanye ebintu bye muli abasajja basinga kubanga mu biyungu temutuukayo. Sibagambe ate mugende mufumbe. No. Sibagambe mugende mufumbe. No, that is not what I'm saying. But you need to be very careful. Very, very careful. Especially bw'oba okola ebintu ng'omukazi ataza okususpecting, especially bw'obanga olinamu ku ssente wassa omukazi nga yava mu maka maavu. Bw'obanga wava mu maka maavu. Nkugambye ng'omuwala asitamye mu mmere. Omusaayi gwa period she had squatted on the food. Ng'omusaayi gwa period gutonnya mu ki? Gutonnya mu mmere. Bw'oba nga wawasa omukazi wamujja mu maka makopi. Omukazi oyo ng'akususpecting okuba nti olinako by'okola. Ng'omukazi oyo akisuubira nti oyinza omuvaamu ssaawa yonna kubanga abeera breadwinner mu family ye. Omukazi combination y'omukazi abakazi abagala nnyo witchcraft eri wano wansi bw'eti. Omukazi we alina emikwano gy'abakazi abakulu. Bano balema type. You know? So omusajja ne bamuliisa ekibada. Bakiyita kibada. Ogwo omusaayi gwotonyemu omukyala alwadde. Naye mbagambye nti abakazi bo baava dda nga abakazi bapracticinga witchcraft byava dda. Era ebiseera ebisinga batuula n'abantu abakulu kye bagamba omusajja olina okufuna engeri gy'omuwayalingamu. Kasota niko okuyitaba nga bakugamba owulidde. Era enkiiko z'abakazi Abaganda abasinga batudde mu nkiiko z'abakazi. Ebintu by'okulunga abasajja tebibulamu. Nkugambye abasajja basinga bino okomawe waka otamidde saa 8. Omucere n'ogumanya n'ogukebera otyo okumanya nti omucere tebagusitamyeko. Amazzi ge batadde mu mucere si matawaazeemu. Ng'okomya kulwa okuma kuwoomerwa mucere. Si Baganda bokka naye abasinga okikola Baganda. Bakazi Baganda. Bakazi tebasoma. Omukazi ava mu maka makopi yakufuna wammwe owatwala omusajja ate abakazi abava mu family bayiga okulabika obulungi. Omukazi alabika bulungi. Naye nga kibamugambe waba mugamba omusajja kasita atagalamu bw'ati ffe tugenda kutwala ewa mutuula ku mbizzi. Mutuula ku mbizzi amugamba mwana wange bijja okukola okimanyi.
olina kugenda kunywa mu nkwawa enkwawa oziteke mu musana zikale ozikusekule ozireeta oziteke mu binyeebwa bebyo nenga abakazi omukazi bajja kugamba wano bajja omusajja bakwata osobola kukyogera mu video bajja kugamba omusajja byayogera bituufu nange advice gye bampa bwe mba n'omusajja nga atagala kye nina okukola nkugambye abakazi bavadda ne bannabbi babaloganga ne bannabbi babateganga amalogo abakazi bavadda nga baloga era olwo omukazi yajja kuno n'agamba nti kato sitaani alabika yalina kuba sitaani alabika mukazi sigambye abakazi bonna babi abakazi wala abakazi abalungi balungi nnyo ne African women tebabeera na solutions which balaba nga family bintu biyuga bagamba ona kumuwunza buwunza anywamu ku mwenge kyasinga okunywamu kyenyini kyoteekamu sibwe guli mujja kugamba mindset ebyogera nagambye sirina storage ennyumi gye njogera nga simaze kugibe sirina wenjijja era ne gwe nkigamba wano bembyogerako bwe bali bano bawulira wano n'abamu abalaba video abamu babikola bakugamba omusajja byayogera bituufu naye lwakuba tetusobola kuvaayo ne tukyogerako ne tugamba kyekino kikolebwa yes tuufu n'abasoma babikola naye teri muntu yakeera genda nkya ku makya n'agenda n'asoma kubanga bw'ogenda n'osoma okusoma kusooka ne kukubangula ne kukujja ku kibayita fiction ne kukujja kukulowooleza nti bw'onookola kino ojja kufunamu kino kyekisinga obulungi kukujja ku ekyo ne kukuteeka ku kintu ekirala kituufu n'abasoma yesu babikola naye abo batono kugambye combination kyobola babagamba mufumbire mu status zammwe muwase mu status zammwe muwase abantu nga bali mu class yammwe abantu ba class zammwe towasa muntu batufumbira muntu nga ataasukkiridde nnyo kati ate abasajja basinga nga bavudde Bulaaya mbasaasidde ova Bulaaya otagalira nnyo mu bakazi b'e Uganda mubikola nnyo kati Desemba wuno mwabadde Desemba mwabaddeyo mumaze omwaka mulamba walese omuwala wamutikka olubuto byobadde okola ogenda okulaba omusajja atandika tatereera kuddeno ate nekyo ebintu bino bya shitaani birimbalimba bintu bino bya shitaani birimba limugenda okulaba omuntu tatereera ddeena bwega omusajja nga tatereera kumba omusajja bamuwenza dda bamuyawungawunga dda naye ngaekimuwunza ki shitaani sitaani yamuwunza nga yamuwunza dda era kyova olaba nti bw'owasa omukazi nga tobera mu nsi yemu gy'obeeramu naye simanyi ndi Bulaaya you have to be very cautious and very careful muntu kigw'obeera naye okuyitiriza ennyo okusaba Katonda kubanga n'anaakikola tosobola kumumanya n'atakikola toyinza kumumanya ngenda kuggulawo layini z'amasimu abantu bateese sagala kufuuka nakyemalira mujja gamba mindset oyagala okwogera naffe tuwe time leka mindset n'okufuna high class yesu olina okufuna high class ne high class wenaye okuzitowerera bakwano bo kibagenda okusooka magezi gebagenda okusooka okuwa bajja kugamba mukazi wattu kyolina okukola olina kugenda wamutuula ku mbizi mutuula ku mbizi yajja okutereeza ki yajja waggwamu tolina mulamu ate okola ki wano kangu blocking enkuwonye ennaku kanzoke blocking ono muwonye ennaku kangu blocking enkuwonye ennaku fulake wala TV ekyuki kati gyekyo kati ngenda kuteekako kye bayita essimu nzo okuba ebintu byenjogera nga njogera byanjwanjwa oyinza okungamba nti mindset nze nkuwakanyamuko wano tira n'omuntu bati ku kyalo yasoma yakola bwati ne bwati naye akola bwati mbagambe abasinga abakazi abali wano n'abalaba vidiyo eno bakwano bamwe bali babawaddeko ku magezi mwali mutudde buko mu nsonga zino nga amagezi kyovulaba nti abantu abali abakazi basatu kasita abakazi basukka babiri owokusatu abeera sitaani nkiddamu abakazi kasita babeera babiri owokusatu abeera sitaani era ng'onooyagala my brother ng'oli muno olaba video ng'onooyagala okuwangaaza omukyalawo the first thing you have to do is to cut off
okusalako omukira emikwano gyonna n'ogisalako. Bw'oba oyagala okuwangaaza famire yo, kuwangaaza amakaago, omukazi kyosooka omusalako gye bayita emikwano. Emikwano gy'abakazi gye gisinga obubi. Ate especially ng'omuntu gwe giri nagyo agisinga. Abakazi kasita babeera babiri, owookusatu abeera sitaani. Bane temukuba ssimu. Bw'oba oyagala okukuba essimu, olina kukuba ku WhatsApp. You know? So, owookusatu abeera kugambye kasita abakazi basukka abakazi babiri. Owookusatu abeera sitaani. Era abakazi balina amagezi ge beewanga basusse babiri. Okumanya abakazi bazibu. Abakazi bwe babeera ab'omukwano basatu, ab'omukwano bana babiri babawugo boogerako. Owookusatu bwe yaawukana nga bamwogerako. Bwe bati embeera z'abakazi bwe ziri. Ate nakusabisha nina mu bakazi bokka n'abasajja babikola. Waliwo abasajja abamu nga balinga bakazi. Yes, ate omusajja nga mukazi aba mubi nnyo okusinga ate omukazi yennyini. Ngugambye abakazi, if there is two women, the third person is the devil. Chovola, but there is an argument that is not proven that the devil is a woman. It could be true. You know, it could be true. Owookusatu abamuki, owookusatu abeera sitaani. Chovola, but if you have a partner, the first thing you have to cut off, all the friends. Nsigo Black ankutumidde nnyo. Davis Bangamita, I want to call you. No problem. Let me put my number there. This is a WhatsApp number. WhatsApp number is +44 44788 564 3829. 3429. Njira biddemu kandabe kamalo okebera wano ndabe. Let me check properly. But you can share the video if you feel like, I mean, if you feel like what I'm talking about, chikwatako video yinzo gisharinga. Enamba njera bira nengi ndi mukujinoonya wano. Eri +44564 3829. That's the number there. Bobo yagala tukubira kasimu yeye number ya WhatsApp. Today I don't have talk. Nina WhatsApp yoka. Yeah, pin this. Yeah. That's the number there to call. Bobo yagala kunkubira kusimu. Bwa mindset byogera byanjwanjwa ngo tukubira kusimu nga tuwulira. Nenga bwe mbagambye nti chovola banti, one of the things, if you want to manage your home properly as a man, the advice is you have to cut off all the friends. Abomukazi beno cutting off. You have to cut them off. Otherwise, if you don't, my friend, you're going to be having problems. Yeah. Ogenda kubango inachoita big problem. Mbagambi ate bintu by'abakazi bino byokuba nti abakazi bakola byonna bye bakola bava ddanga babikola mukuva mu biseera by'abannabbi babikola naye abikola toza na mumanya abikola toza na bimanya ate this goes to show you that how stupid some women are nti abamu bagenda ne bava mu nsi ze bavaamu yeah n'alinya n'ennyonyi n'abeera ng'abeera mu America ne n'asigala nga kiri kyakola ki kyamusigalamu. Do you understand? Nga chiri kyamusigalamu. Nga still they want to do it. I'm very fine, Sheila Namubiru. I'm very fine. How are you? How's it going? Video mujisharing. Tokwatibwa nsonyo yizo kubanga nawe uli mu video ngo chikola ngo practicing witchcraft. It is okay. Ozo kubanga dogo kanga bakwano ba kugamba. Hi mindset, can you say cut off the woman's friend? What do you mean exactly? Emikwane gisinga. Mikwano jammwe gisinga jiri evil. Women, most of your friends are evil. That's what I mean. Especially if you have friends ngobasinga okubeera obulungi.
you're better than them. You're better than them. They're bound to give you advice which is wrong. One of the first advice they will give you is, my friend, you know, genda ko munsasi. Nze nagenda ko wa Dr. Guni na binterereza. Waliwo doctor we babisobya ijja kubikuterereza. Waliwo musawa jjo bikuterereza tabirabamu. Kati what happens stupidly, era omusiru ne sente ze. Omusiru yayawukana ne sente ze. You know? Omusiru nga bamwawukanye ne sente ze nga bakutwala nga bakutandika okukola ki? Bana niko kubata niko kuba. Otegera ng'omusiru bamwawukanye ne sente ze. Kino mbagambye bwenti era n'omusajja nabo bango tudde mu video nga video eno ogiraba. Boboyi n'omukazi nga alina emikwano mingi, emikwano gyo ino okisalako. Mukwano gwo amakago sigo ga controlling nga mikwano gy'abakazi bo gye controlling amakago. N'ebintu byonna by'olya bakwano be balina okusalawo kiki olina okulya. Bakwano b'omukazi balina okusalawo kiki olina okulya. Bakwano b'omukazi balina okusalawo kiki olina okulya. Na mbera nkibagamba bano nti singa omukazi akuteeka mu kooti, bwe bakuteeka mu kooti nga kooti mulimu abakazi, yeah, nga kooti y'abakazi, my brother gugenda kusinga kasito tubakutuuza mu kooti y'abakazi, my brother, weddi they will crucify you. Era ebizibu abakazi basinga okubeera nabyo bakwano bamwe babikola ki? Bakwano bamwe basinga okubikola bebasinga okubibaleetera. Musajja wange bamunzibako, ani yamukubbako? Mukwano gwange, mukwano gwange. Mwegendereze nnyo emikwano. Sigame you shouldn't have friends. No cutting boundaries. Anjira nywa mu chai. Ate mbagambye wano nkizemu nekibagamba wano ndi abakazi abasinga okukola ebintu bino bakazi baganda bato okuva ku myaka 22 paka ku myaka 3 mwegi. Eyo age nzibu nnyo kubanga buli kiba kigamba kyegenda nayo bamugamba nti genda ogireba oti nga agira. This is real talk. Nze mbagamba wano ojja kungamba nti wajja ogamba abakazi baganda. They do it mostly. Abantu basingo ku advertising abeni bya basingo zabaki. Basinga magezi kige wawo gebawa abawala bato. Gigana magezi lumuge babagamba muganda wangu musajja akola bwati ne bwati musajja akola bwoti ne bwoti. Omuchere dayo wako gutawalizemu. Bomala okutawaliza mu muchere amazi gotawaziza mu gafumbisi. Ogenda kutandika kulya muchere guunya kazambi. Muchere guunya akagwigwiru kuba kutandika kugamba kizibu nnyo musajja Uganda okubuuza nti waye mmere ne wagifumbi otya. Kizibu. Naye ugenda bintu by'onywa n'obutunda bw'onywa. Butunda bamaze butawazaamu. Mukazi akenza kugamba nti buleka babadde bwagala kufa obutunda. Obutunda babadde bwagala kufa. Obutunda babadde bwagala kufa munnange kaka musajja nga mmasita ati kusanyusa mukazi nganywa akatunda akanyweddemu problem. You won't believe that women in Dubai, Malaysia, Thailand carry their own luggage as they're traveling through Entebbe, leaving Uganda. That's why you realize that Ugandan women, what they are all are. Yeah. Abana, ennaku zino are not young anymore. They actually know that seriousness. I gave up on them. Yeah, bawala bato bazibu nnyo. Nnyo. Nze njogedde wano ne bagamba era nja kukiddamu. Buli wobeera nga oluwa abakazi babiri. Owookusatu abeera sitaani. Owookusatu abeera sitaani yaba batuddemu. Tebalina magezi gebeewa magezi galimu nti tujja kutuula abakazi 10 tuweewa magezi. No, I'm not trying to undermine abakazi. No, I'm not trying to undermine you. I'm not trying to. Gwenjagalo bale bakwano bo bameka bo wangade na bimyaka 10. Ebizibu ebimusinga okubeera n'abaana abireeta. 20 to 32, that age bracket is very, very complicated. Very bad. Very bad.
Siba wola bukusiba kazi batu kubanga omukazi omukulu yakikkiriza nangamba why nature yaleese omusajja ayinza okuba takyandaba ne naakola ki ne bwe naakola ki nothing is going to change naye problem is young girls otuwaayira olimba nze nga simanyi ebyo byoyogera si bonna nenga majority abakazi abasingira okupalapalanya bakazi baganda mupalapalanya very deadly my friend mutukubire ku simu eri awo bayagala okuba ku simu oyinza okunchalenginga ku submissions and mindset I'm challenging you ebintu byogera tebiriyo nze this is what I believe ndikiriwe yeah oyinza okunchalenginga so we should wait to settle. It depends where you grew up from. Yeah, it actually depends where you grew up from. But I'm saying that mostly, and the combination are non-educated, background, environment where you grew up from, the kind of friends that you have. But most friends that you have, especially if you have friends that have not done anything in their lives, they are failures, they are bound to give you advice. Bajja kubawa advice y'ekisiru y'ekiyayi. Advice eri devilish bakugamba nti toyina kukola ebyo wali omusajja gwe mmanyi atereza amaka niko bakugamba atereza amaka si mufumbo wali omukazi gwe mmanyi atereza amaka go gayuga galimu ebizibu ngenda kutwala omusajja ajja kutwala omusajja akusabire ngenda kutwala omusajja bagenda okutwala omusajja okusabira kugamba mwana muwala tuulakaawo ensonga ziri twakatwala okalaba bw'omala okunaba bw'oti ng'okwata emmere gy'ogenda okufumba. Abakazi bangi nnyo muliisa babba mu ebintu abaliku they have wasiwasi the Baganda women. You know what nothing surprises me anymore. I believe your mindset the world is wicked. Yeah, the world is wicked, very wicked. It is better for a woman to have a friend who is a man than to have a lot of women friends, because most of your friends are very wicked. Most of your friends are very bad. Bakwano bamwe abasinga babi. Bakwano bamwe abasinga they sleep around with your husbands. Yes, they do. If you had to have a successful home, you cut friendship with most of the nika pumps that you have around you. Yeah. You know? You cut most of the nika pump friends that you have around you. You find yourself at least 1 or 2 friends. But if you have more than 5, 6, 7, 8 girlfriends and you're married, when do you ever find the time for all these friends? When do you ever find time? Where do you ever find the time? So, maybe but I'm telling you, my sister, if you're watching this video, there is nothing good that is going to come out of it. Era Katonda atutaase nnyo. Katonda atutaase. Abantu aba practicinga ebyo kyovola batufe mu busiraamu tusaba edduwa tukola ebintu binnyo okuba nti Katonda atukingiriza naye ng'oyinza okuba osaba bino naye nga byosaba byennyini biri mu nnyumba y'omunda. Which Nangena ko opening up the phone lines, but if you want to call us, you can call us or to submissions or mindset. I want to challenge you on this. Oyizo kwate chinda bakutuka kuba inzo kubanga okirimu nenga tokimanyi nti okirimu. Bakwano balina kibakuwadde okitwale waka okiteke mu mmere kikuyambeko okuba nti why should they give you something to put mu mmere ewaka? You know? Lwaki balina okuwa ekintu okiteeke mu mmere to go home okuba nti kijja kulongoosa obufumbo naye nga akikuwadde naye nnyini nsi mufumbo. Mutula ne bakazi bannammwe ne batandika okubawa amagezi amakyamu. One of the things you should do in your home.
mutula nabo bakwano bamwe bakazi mikwano jammwe ne mutula ne batandika obbawa amagezi amakyamu mbagamba bwogenda eka ng'okola bino ng'okola biri ng'okola bino ng'okola biri. Hello? 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 Ndi bulungi oli ndi bulungi oli otya? Aha. Chebadde nteesa. N'abasajja balekerawo okunoona emmana. Kubanga ebintu ebyo bye biroga abasajja ffe abakazi eddagala liri ku mubiri gwaffe. Kati omusajja yanuuna emmana Allah kaba kaweddemu. Eryo nalyo ddogo lisooka. Ze siroga nze ndogera emmana yange. Gwe kasitoogi gw'ebbakuli kaba kaweddemu. Ng'okola etya? Eryo nalyo ddogo lisooka eryo. Eryo nalyo ddogo lisooka. So kati balina okwebeereramu. Mpulira. Mindset bye. Lindako. Kakati bakyewale. Kino kyogambye bakyewale. Kugambye ffe eddagala eriroga abasajja libeera ku mubiri gw'abaki? Gw'abakazi. Kati gojja kuddawo omukazi agenda kubasawowa. Ebyo bye bayiga ebyokunoona emmana ebyo. Bye bibaloga ebyo. Kakati kati bakola tukyewalire ddala. Mindset sikuwulira. Bakyewalire ddala kyogamba kino kyogere bakyewalire ddala. Banoona banakola ki? Babaloge. Naye nga mu Abaganda bamusinga okikola kino. Sini Muganda. Atani gwe era gwe. Ogamba ki tribe? Ze mu Tanzania. Allah. Mwe musingira ddala mwe. Kati kyogamba noono weewaka naye yanuuna ebintu ne bimukwata. Ze siri mufumbo naye ze ekyo kyo kimanyi bumanya ati n'omusajja kasita kugwa ebbakuli eddagala oba omulozi. Togenda tugoba ku bintu gundi. Mindset bye. Allah. Kasooke tuwulirize ono lindako katono. Muwulidde? Stani wallahi a'udhu billah. Next caller. Ndoza muwulidde. Jalla jalalu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Byokwenuunya. Muwulidde? Alo? Kale mukwa nawe gye baliko. Kale kakati njagala kurefutinga bigambo y'omuwala byayogedde. Wangi? Nti njagala kurefutinga bigambo y'omuwala byayogedde nti webakugwa wansi. Akyogere nga bw'akyogedde ate wakyokiyita bbali. Kale webakunoona. Nti oba ologa musajja sisisuubira kuba singa ndowooza tuloga buli musajja gwe tusanga. Kuba wabanga owebaseko n'abasajja abawera nga abadde bakikola waki babadde kyogamba bonna obadde obaloga nedda. Nze sisuubira nti ekituufu. Naye lwaki muloga? Kiva ku ki? Era nga wayogedde abakazi abasinga baloga because baagala kusigala we bali waba walungi n'alowooza ye n'alabanga nti awo kyekyo ekintu kyayina
wabanga musajja nga ina ssente alabye ddala nga eyo yokka ye source of income oba muwadde lifestyle gyasobola kwetuusaako kati ne nagamba you know what wano sivaawo okolera nga weera woogambye emikwano egimu giri toxic oh yes definitely naye ate kyengenda kugaana kyogambye nti noofumbirwa owasa oba owasa omukazi mujje ku mikwano gye kuba nze ndi live example nange omusajja bwati weyakola yanzija ku mikwano gye nga newe mba nva kukola bwe bagamba banne tugende to having a breakfast kuba nkukola night shift nga sisobola because nina okudda ewaka nsinkana omusajja before breakfast nga newaba oba taliiwo yakedde genda ngamba bannaye njagala gendako nagenda ne bakwano bange breakfast takikkiriza nakujja ku mikwano gyonna ekifo ekyo nange nkiwagira 100%. lindako si kirungi si kirungi kuba nti n'omusajja yakusanga ne gino emikwano atagikuje mulimu emikwano emibi n'egitali mibi naye ate mwekumu abasajja muba mulowooza nti buli mukwano omukazi guba mubi eri mukyala kati olaba nti my marriage ended nebe bano bakwano bange kati abampa recommendation letters biki naddayo ku bbonga mmaze era nabavaako nembeera n'omusajja okitegeera because tayagala kumbeere na mikwano naye ngeri obeera nabo mu cover obakubira mu cover of course era munaye togenda kuluzinga mikwano bwotyo nze nsooka kutemako ku mikwano nedda mindset olaba kisinziira kibi ate ekintu ekyo obanga kati nze kati ekyo kyonna nayigamu nti this time around wemba nziramu oba kufumbirwa wembanga omusajja tasobola kwesiga bantu beŋŋambye nti no gino gyemikwano gye nkuba nange kati mpiki mikwano si buli muntu nti abeera mukwano gwange naye obanga tasobola kunesiga nti no nina emikwano emirungi then oba togenda kuntrustinga newe nkugamba nti no sigenda kukomawo ngenda kukola oba ngenda kukola extra shift togenda kukola kutya nti oba sigenda kukomawo wakawahani ngenda kukola extra shift kitegeeza newe nagamba ebintu ebyo togenda kunesiga because teweesigana kuba nti nosobola okuba n'emikwano egiri naye waliwo ne argument eriwo nti wamma abakazi abaganda basinga obulogo si bakazi baganda bebasinga okuloga kati okulugwe kuli universal buli omu aloga that's one thing for sure abantu bangi kati baluga because abantu kati balowooza nti eddogo mwemuli gondi solution okutegeera ate era nga woogambye kiva ku status abakazi abataasoma baagala nnyo okuluga ekyo kyosigenda kulimu kituufu era nange ekyo sikimenyawo kubanga omuntu asomye bamubongolo obwongo babuwawulako ng'ate munne bonna baloga like naye ng'ate percentage eyitako nga olaba nti abakazi bayenda 51% abasajja bayenda kati 49 suulya nti kati percentage esingako kati nti abasoma n'abataasoma percentage eyinza okuba 51 to 49 nga olaba nti naffe kati abakazi fe abasinga okwenda nti percentage yaffe kati 51 abasajja bayenda 45 ba 49 nali manyi basajja be basinga nedda bambi bakazi benda abakazi benda munnange kati tukyasinzeeko ekyo kyosigenda kikulimba era bwofunanga omukazi omulungi n'omusanga lino n'abeera ng'akukkiriza tuula kuba wona atandika okugira agenda kwendako n'emabega w'ennyumba nga tomanyi so kati ebyo byonna naye onayo kutobeke sokoleke mukwano speed eyitiridde ogenda speed soko ontegeezemu wano nze nemanyi basajja be basinga nedda bambi abakazi balunga abakazi amini abakazi twenda okusinga abasajja that I attest naawe mwoli wali oyenda nnyo nze kati wenfuna partner ategeera toddamu kwenda kwoyo sisirina ku byabwenzi kuba kati ndi bwomu manyidde obulamu bwangu kubanga ndi bwomu gene sawa gye nandibadde ngamba nti nebaka ne buli Tom, Dick and Harry okitegeera naye luli emabega wali okikola no nakikolako nga ndi mwana muto 20 something 23 hour nga ubasanga ba boyfriend babiri ekyo kyosegaana tewali agenda kunkuba wano naye kati no naye monanga manye kisinza okuneewuunyisa I think I'm a bit gullible mu bintu ebimu nze mbadde manyi abasajja mu department ate be basingamu nedda abasajja tebalina nti balinamu kamanyiiro
okitegeera kyova nti kyangu nnyo okutegeera nti omusajja akikola niye abakazi yeebikka n'abeera sweet naye ng'emabega ayagala shamba boyiwo oba ayagala neighborwo tagenda kulaga naye mu abasajja obuzibu mulina nti mwenda ne musiruwala busiruwazi kyova mufuna nnyo abaana kati bino omusajja nakulimba munnange agera tebagenda kuwa vacation agamba nina okugenda nze mune vacation yange bajja province kati njaga agenda kumba agenda kumitinga kannakamatti avaayo na lubuto obitegeera okufuuka obugweddewo bwe buzibu buli ku musajja ate kati n'olwokuba nti naffe tetusobola kweka mbuto naye omukazi asobola okwenda n'olubuto n'alukwambaza nti lulule nga si lulwo ekyo bwekitibwe kiri naye nga ate n'abasajja nabo okuloga abakazi tebusibe baloga abasajja baloga nnyo I am telling you this really yes abasajja baloga nnyo ekyo kyo abasajja baloga mindset yes naye ng'ebintu bino kiva ku insecurity kiva ku what is the main cause or it's just a trend main cause eriwet insecurity ekyo kimu ekyo naye kisinga obukulu gundi status yes exactly yes osanga omusajja kati omukazi nga tokola kangambe muwala bano abawala abalabika obulungi n'ogenda nofuna omusajja kati wofuna omusajja ng'alina sente okitegeera abawala yabirivinga nti kino nino kyekuumirako naye kiba n'omukazi kati nga bano abawala babeera Uganda nga bafunye abasajja babeera mu diaspora ne wabanga ali married agamba nja kukola ekisoboka mujje